Tuwaye nkwaniriza nnyo n'okusinga bwe gwali gubadde. Nze Frank Olusimbi, webale nnyo okutwegattako. Now, omusajja akulira enzikiriza y'abalokole mu Uganda wano, omusajja wa byafaayo, yazaalibwa mu byalo by'ewala eyo e Kalungu, gye yasomera n'ajja mu Kampala, n'ayitawo mu Kampala n'agendako e Nairobi eyo n'asomerayo mu ttendekero erimu ery'abaweereza mu mulimu gw'obuweereza obw'enzikiriza ey'abalokole, n'asomako n'amawulire era n'agakola. Musajja akoze emirimu gy'obuweereza n'abeera omu ku abo abamanyiddwa ennyo wano mu Uganda, atuuke n'okuweebwa okukulembera banne mu nzikiriza eno. Pastor Dr. Joseph Serwada, nsanyusa okulaba sebo. Tweyanziza nnyo bali kukkiriza kujja ku bench. Olunaku nga luno olw'obwerende ng'abantu bawumuddemu bamaze okusaba, nze kinkolera nnyo nange okufuna ate eddakiika bwe ziti. Webale nnyo okutwegattako. Nsanyuse. Mu kyalo gye wava eyo mpulira onyumya emboozi nnyingi. Bakuzaala ludda waddala? Kaalo kyalo? Nzaalibwa Kalungu. Kalungu. Akaalo bakayita Nabutongwa. Nabutongwa. Omuluka baguyita Luwanga. Omuluka ogwo bw'ogugattako emiruka emirala gye gikola eggombolola y'e Kalungu. Ate amagombolola ag'enjawulo Kyamuliibwa, Bukulula, Kalungu n'amalala ate ne gakola essaza ly'e Kalungu. Kati ate Kalungu bwe yegattibwako amasaza amalala n'akola Buddu. Ndi Munnabuddu Kaswa. Gy'ova eyo n'ojja ku Kampala kuno? Kibuga twakirumba. Ne mukiremeramu? Mpulira bayimba ennaku zino sijja kuva Kampala. Lwaki? Ndowooza weewali ebirungi buli omu gye yeeyunira. Ewaffe amagye gaatutawaanya nnyo agasabbasabba. Agalikwenda 79. Gaatutawaanya nnyo ne batuwonoonera ebintu byaffe ne bawonoona ebibuga byaffe. Kati olw'okuba emmundu yatusindiikiriza okutujja wano. Ebuddu eyo eriyo oluyimba bakitange baaluyimbanga nti abaamutwala be bali muzza baali boogera ku Ssaabasajja Kabaka omugezi Sir Edward bwe baamuwaŋŋangusa mu 55. Abataka abaali ku byalo bamuzeeyi wange ne mikwano gye ne batandika okuyimba oluyimba olugamba nti abaamutwala be bali muzza. Kati naffe ekyatuleeta kyekiri tuzzaayo. Mumba timulina mmundu zituzzaayo tetuva wano. Webale kukola, webale kuweereza. Tugezaako ssebo. Bazadde bo waŋŋamba bakyaliyo? Abazadde bange bakyali balamu. Wazaalibwa 1959? Nze nazaalibwa 8th March, Women's Day, 1954. Naye muzeeyi wange, taata wange, yazaalibwa nga 27 December 1927. Akyali mulamu? Mulamu tteke. Ne maama wo? Naalongo maama yazaalibwa mu Julaayi 1936. Naye akyali mulamu. Kyama ki ekyokuwangala kino baakikubuulirako? Ekyama ky'okuwangala kisookera ddala baali bakozi nnyo. Muzeeyi wange yakola nnyo emibiri nga bagikozesa emikono mingi. Yali hunter. Really? Yali muyizzi. Kati okugoba enjobe okugijja mu lusa ewaffe mu Kyankonjo ne bagomosa ebyalo mpaka Natteta tebalina mu naddakiika bagoba enjobe emu ne bagigoba mayiro 16 okugikwata. Kakati omuntu yakola bw'atyo nga muyizzi ng'akola emirimu omubiri gubeeramu gumu ng'alima nga alunda omubiri wano mu buvubuka gwakola nnyo emirimu egiri physical so neguwangaala. Mwatandika okukola emirimu gy'obuweereza gino mpulira onyumya nnyo ku Pastor Kayanja bamu ku be mwatandika nabo omugenzi balabye ekkubo kwegamba muzze mukula mu ngeri nnyingi ne mutuuka kussa nga mwogerwako ebintu era bingi ebirungi n'ebibi ate ne mubeera mu mulembe ng'amawulire nago gakuze nnyo ne gaba nti gaagala nnyo ebintu ebibi ebibeerawo mu nzikiriza y'abalokole ne gabikuliriza oba ne gabyogerako mu ngeri ezitali zimu. Mpulira oyogera nnyo ku kutereeza ekintu kino kiki muliko ennaku zino ku nsonga eyo? Kanzireko katono emabega. Nze bwe nava mu Bible School ng'omwaka gwa 80 mugugwako nze saalabako ku lutalo lwa Ssaabasabba wadde ndwogeddeko. Tewaliyo? Saaliyo. Nze saali mu Uganda kubanga nagenda e Nairobi okusoma nga ntwalibwa omusumba kati yafa ayitibwa Joshua Kamyamusoke yali wa Full Gospel Church. Ye Makerere. Yatwala abavubuka abawera nze omukubo. Yatwala bangi ddala.
nze Sande Yusufu Mukasa Banage Yankona omuvubuka omulala bamuyita Magembe n'abalala bangi twali bangiko naye mu abo abaagenda nze nkomawo mu November 81 oluvannyuma lw'emyaka 4 nga toliiwo wano nga siri wano. Okay. Kakati emyaka egyo gye natuukira wano nasanga Uganda ng'eri mu mbeera nzibu ddala naye nga nzize ne ziiru eri ey'okubuulira ekigambo ate nga nze nsomesebwa ababuulizi ab'enjawulo nga bamaze okundaga nti waliwo entalo eziri mu makanisa n'olwekyo ekyokukola gwe kwe kukola ebyo amakanisa bye gatafaako amakanisa bye gatafaako byokola togenda kuba na lutalo nabo ekyokulabirako nze saalwanirako ku kituuti kya kyaki nti njala kubuulirako mu kkanisa nze olwatuuka wano nenteekawo ekituuti ku Wino market n'obuulira enjiri ku street nze ngenda ku street nze nzennyini nabuulira ku street emyaka 5 mu Kampala muno nalina olukuŋŋaana ewa Kisekka ku ssaawa 4 buli lunaku ku makya akatale ako kadda oba akatale ka Kisekka katandika 80 myaka kati 31 akatale ka Kisekka katandika 1980 ng'andaba bwinti ng'oteekawo enjiri olwo akawungeezi ku makya ssaawa 4 nga watabye dda olwo natabye dda ssaawa 6 gwe nnyini n'ensimbula ningenda mu Kiyembe nenjibulira okuva ku 6 mpaka ku 8 mu Kiyembe awo Kiyembe lane bwe nva mu Kiyembe ku ssaawa 9 nenzikirira ku Wino oli wekka oluvannyuma negattibwako abantu abalala akati ate ku 11 nengenda ewandegeya kati eyo pulaani enzizeeka ewandegeya nenkolerawo essaawa emu ku saa 10:12 nembalemba mpolampola nenzira gye nali ensula nasooka kusula Kawempe oluvannyuma nenkomawo nensula mu Makerero nga bwotyo bw'okola okumala emyaka 5 Monday to Friday okumala emyaka 5 toyina kkanisa nalina ekkanisa mwensabira naye nga nze sifaayo oba boogedde ki oba babuulidde ki ze sigasa oli ku mulamwa gwe likola abalala bye batakoze ekirala abantu bonna bagenda kuyombera ebituuti byabwe kuba buli muntu ayagala akafo ke man is a territorial animal omuntu akake kafunye tayagala kata kati ezo principles eza leadership nali mazo ziyiga nti omuntu bw'abaako kakwasizza tajja kakuteera banno abalala babisoma bafunye omukisa ne babisoma ebintu ebyo bikyalimu mu makanisa naye abasinga ate abaweereza ate ab'omulembe guno naddala abasinga mu kibuga Kampala ate tebagenze mu matendekero oba amatendekero ge bagagenzeemu naye ate amasomo ag'engeri eyo agalumbagala obukulembeze mu ngeri eyo okulwanagana ne controversies biki ate tebagasomye awo nja kujjawo kubanga ojja kutubuulira musumba okulira ekibiina kye Born Again Faith Federation ogenda kutubuulira omusumba yaani atendekebwa atya era ekkanisa kyeki okutwala ezamu ojja kukyembuulira ekyo obadde ongamba oweereza emyaka 5 ku street so finally ofuna otya ekkanisa ya Victoria bwe ndi ku street n'okujja ku street zinajjira ku kigambo kya Katonda kigambo kyennyini kye nali nsomye aye nakifunako n'okukolesebwa kwennyini kyesisobola kuddamu kaakati nenzija ku street mazeeko emyaka 5 abantu bokka nga betukuŋŋaanya toyinza kubabala ku street zino ku street ezo za Kampala tebabadde nga bavuma abalokole mpulira banyuma ebintu ebyo naye ng'ebigambo byetwogera toyinza kuzza muliro nga byamaanyi twalina olukuŋŋaana mu car park ng'abantu abatono ennyo buli waggulu bakuŋŋaana emitwalo 3 abatono ennyo bazze kulaba bantu boogera byakolebwa bwe tusaba essaala biki ebibaawo obanga balaba kye batategeera kuba ebigambo bye twayogeranga maanyi meereere era olukuŋŋaana olwo bwe luvaamu ababuulizi bonna bomanyi mu kibuga muno enkuŋŋaana ez'oku nguudo ezo Owino yavaamu Kiganda Dawudi Kiganda ono ow'Ejendi wali mu Kisenyi oyo mutabani wange ddala mutabani wange ow'omwoyo namubulira enjiri n'alokoka ne tumutwala ne tumubatiza ne tumusabira okujjula omwoyo mutukuvu ne tumusaako emikono ogenda okufuuka pasita ne guno gwaka mpulira bamuyita bishop Jamada gyagenda Hakimu Semakula ye naayogera kikati lwaki ntawaanya Bishop Musi abo bonna batabani bange baava ku nguudo okwo nga enjiri nga nzibu nnyo gye tubuulya nga tosobola kuzza muliro twasimba enjiri ng'eraga obukyamu obuli mu nzikiriza ez'enjawulo obukyamu obwo nga fetugamba bwe buba tebugoloddwa tujja genda mu kukyamu okwo mpaka mu muliro kwe bayita okulumba ne kati ennaku zino bagamulumba nnyo abantu obuulirayo kimu bademba okulumba naffe tutereeze naye bwe twabalumbanga nga tebalina bwe batereeza
kubanga omuntu bwe bateeka kumubatiza nga bamunyika gwe n'okisimba bulala ne tukiwakanya gwe okigolola otya kati mbuulirayo enzikiriza eyinza okubeera n'ekigolola kati katukyusiza olwaleero mwenna bwe twabatiza okuva mu mwaka gwa 1877 oba 79 1800 oba n'okusingako n'emabega emyaka emirala 5 ekintu kye mwasikira okuva e Bulaaya paka wano kati gwe yawala okikyusiza mu Uganda tekisoboka gwolina okuvaamu sisitimu ogireko etambula gwe n'ovaamu bofu gwe gwali omulamwa gwaffe katugamba kino ekyo toyinza kitereeza gwe situka vaamu olunyi lwa bayibuli mu Ezekeri lugamba senguka misana bonna nga ensi yonna erabye bwe baba bakuganya okuyita mu mulyango kuba ekituli mu kisenge naye nga tosigaddemu tosigalamu nono yakusenguka Jamada alayika yali musajja muzibuzibu Jamada bonna tewaliwo mwangu Kiganda yali atukuba n'otukuba oyo yennyini Jamada ye yajja kutukuba ku olwo yali yazze okutukuba ate lwe yalokoka yali akola ki ku Kampala bonna baali bazze kutukuba abo ku Kampala kuno Jamada yali akola ki Jamada yali musuubuzi nga asuubula magendo e Nairobi nga anona sigala e Nairobi nayimirako katono ebusiya n'amala okwandaaza n'amala okutegeera bwe biyimiridde embeera bweri n'alyoka asala n'ayingira mu Uganda n'atunda n'asirika ate n'addamu yali mutuuzi w'amagendo omuzibu ennyo alaba abalokole mwemwoolera ku street kakati mu kwemoola ate yali muwalimu yali muwalimu nga imaamu wa muzigiti omuzigiti guli ku luguudo luno oluyitibwa Hoima Road sikajjukira naye yakamanyi kati eyo gyasibuka nga bamuleese atulaga ennyiriri ez'okukomola mu Qur'an yatuukawo n'azibalaga yazisanga saabula ennyiriri ez'okukomola Jamada zambula olwo mwe ne mugamba mutya netumuga nti nga bw'olemeddwa kati ffe tukulaga ez'okubatiza ate bwe yawakanya okubatiza ne tumusomera mu Qur'an mu surati Bakara ne tumulaga olunyiri lw'okubatiza subgatallahu nti okubatiza kwa Allah n'atabuka ne kimutabula nnyo ate n'addayo naye abuuzeko n'atuwa n'enjogera egamba nti waggulu w'omumanyi ebaayo omulala kati agenze kwebuuza bwe yadda kulokoka n'alokoka yadda kulokoka naye yalina n'ebintu ebirala bingi byeyajjanga ng'ajja abibuuza buli lunaku twamubuuza bingi ate nga naye abuuza bingi naye nga naye ffe betubuuza ffe tumanyi nti yetubuuza kino tajja kuzza muliro so embeera eyo kwegamba kwali kitundu kukula kwammwe waliwo n'olunaku lw'empulira lwe bagamba babakubako bomu abantu ne bafa mwali mu lukuŋŋaana twali mu lukuŋŋaana e Bwayise twakola crusade nakola crusade ya nnaku 7 Monday to Sunday nga crusade yali designed kuddamu bibuuzo eby'omuvubuka omu eyali atulumbye ng'abuuza ebibuuzo yajja ku church mu church service kati n'atagumiikiza church service kuggwa n'ayimirira wakati mu service abuuza ekibuuzo kati ne muga nti nze nja kuwa obudde obukumala teyagumiikiriza kati ne muga nti okutandika n'enkya obeera wa naga nti mbeera Bwayise ne muga nzije Bwayise bwe tujja okugumbaawo nja kuddiramu wammwe obeera nga wa nandagira bulungi ne muga nti awo nalina ekituuti ekyange ku bwange kyentambula nakyo kubiri ebyowino nenkipanga awo kyabyuma ne tugenda e Bwayise nensimba emizindalo mu dakika 5 nga twatandise okwogera twakolanga ebintu nga byakijasi ddala bwe tuyingira awantu 5 minutes tuba tumaze okwogera twagenda okweza ennaku 6 nga bw'oba totuseewo saa 6 ojja kubeera mu yaadi 5 oba 10 okutuliraana kati abantu nga bangi nnyo omuntu n'atukasukira bomu nattirawo abantu 6 abantu 48 ne bagenda mu ddwaliro ebwayise awo kiki alumba njiri yayagala atutte ffe n'atumalewo naye kyewuunyisa tewafaawo mulokole n'omu ate bano abaalumizibwa abantu bonna abaafa baali bantu balala naffe twasi tubamanyi baali baze mu lukuŋŋaana ndowooza baali bazibuzi kulaba kiki ekiriwo temwafaamu mulokole n'omu anyway so okukula kwaffe kuva mu bintu ebyo okunyigirizibwa okwo okutawaanyizibwa okwo olukuŋŋaana luli lwenkugambye kwowino lwagejja nga lulimu bantu 45 City Council Town Clerk n'awalizibwa okuluggalawo kiki naga nti mulugjeewo oba si ekyo tubasiba temulina bisaanyizo abantu bayitiridde ebisaanyizo weebiri naye eddembe ly'okusinza weeriri naye nga teryogerwa naye nga ffe tulimanyi nti mu ngeri yonna tayinza kukwata muntu n'amusiba olwokuba yabulidde nti tetuvuma muntu gwe tuvuma ye Katonda oba Katonda wa Walusimbi oba Katonda wa Serwada gwe tuvumye ye Katonda yeewulereze abeera nasi tubagambako abeera situbafaako ekyokubiri tetwogera ku muntu atatawaanyiza bwe tuba twogera byaffe twogera bye twagala
bw'omala n'otubuuza ekibuuzo tuddamu nga bwe twagala awo gwe gwali omutawaana eyavangayo okubaŋŋanga oyo gwe tulumba kuba naye atulumbye ate ffe tetwagendanga ku mizigiti pozza emirundi ebiri mufuti wa Uganda lwe yatuyitako ne tugenda ku muzigiti. Gwe naani olwo? Yayita nze ne ŋŋenda n'omusajja ayitibwa Patrick Kimera ne ŋŋenda ne John Mukasabalabye ekkubo ne ŋŋenda n'omusajja ayitibwa Barnabas Musoka abeera Mukono ne tugenda. Olwo abayise mukole ki? Atuyise tunnyonnyole bye tukkiriza wakati wa Qur'ani ne Bayibuli. Mufti kyoyo? Mufti yali ayitibwa Mulumba yafa. Kaakati bw'atuyita ne batugarantinga obukuumi ne batuwa abasirikale ab'emmundu 2 batambule nammwe batambula naffe ogenda ku muzikiti era ffe ne tukkirizibwa nti tutajja kukola kuyingira na ngatto naye tujja kuyingira n'abasirikale baffe 2 ab'emmundu bazisimbe era tutuule nabo omu wano omulala wali batukuume era baatukuuma mu muzikiti ne tumalamu essaawa namba n'ekitundu muwaya ne mufuti twogera ne mufuti n'abawalimu bo bonna babuuza ebibuuzo ebizibu bye tutawuyagako n'ebimu ne batugabira ne Qur'ani nene nze Qur'ani gye nnina okuva okwolwo n'okutuusa kaakati ye yagimpa. Mufuti n'akwata enkuufiira ye myufu ya mujunga n'agikuwa n'agingabira n'agani musajja gwe by'omanyi abala bangi abatabimanyi wadde enkuufiira togenda kukyerabira. Olwakutongozza kiki olwo kati toliwula mma mumanyi wa busiraamu naye yasanyuka busanyusi kubanga saalimbamu saawaayiriza inosensi y'emyaka gyange nali muto naye nga byemmanyi tebiŋŋwanira mu myaka. Ekyokubiri saawaayiriza ekitabo nakyogera nga bwe kyogera. Ekyokusatu nali neewadde obudde ate ne balabye ekkubo nga tukozeemu omulimu gw'amaanyi ffe balabye ekkubo yasooka okuyiga Oluwarabu wakati waffe. Aluyigira wa? Mu kisenge kye ng'alweyigiriza waliwo abajjanga ne bamutendeka nga tebamanyi tebatendeka mubuulizi wa njiri kati naye bwe yamalanga okuyigayo byayiza ate naffe najja n'atukwatamu tuluyiga. Nda mu bikkula nnyo ogundi kakati mu kuyiga okwo nabo mwe batugololera ekyo tebakyogera bwe bati kati kali uli bwayogera Oluwarabu ekyo bakigamba bwe bati ffe tuyiga bakigamba myezi 3 nga Oluwarabu olumaze nga mwina bye mukazize. Aye naddala nze nafuna nnyo enkizo nti nali mmanyi Oluswayiri kati ebigambo ebisinga mu Luwarabu biringa ebifaanana ate biva mu Luswayiri ni kyanguwa. So embeera eyo yalimu obugubi bungi bingi nnyo ebyaliwo of course tebyakutiisa nti ŋŋenda kugenda wa n'enjiri eno? Tebyantiisa sibeerangako mu birowooza ti Katonda eyatonda eggulu n'ensi ayinza okunzikiriza okuva mu nsi mu kiseera ekitali kituufu. Kiddemu ekyo sikkirizangako mu bulamu bwange tigenda kufa nga siwezezza nnaku zange. Kozi Bayibuli egawa amaanyi awangala emeka? 7. Omuntu owa bulijjo myaka 7 ow'amaanyi 8. Kati koyogedde ekyo nagamba muzeeyi wange ng'awezezza emyaka 81 ne mugamba muzeeyi kati bw'ofiira wano tetuyinza kukaaba. Nagamba lwaki? Ne mugamba wezza 8 endagaano ne Mukama eweddeyo kati egisigadde gyonna gya bonasi nakati akyagenda naye ali mu bonasi era nze mwagala okufa obufi muzeeyi wange very smart man yalina amagezi amazaale nga tegugerekka amanyi ebintu mu bulamu bw'ayogera statement omala emyezi 2 ogirowoozaako naye olw'okuba mwagala naye namusuubiza sigenda kumukaabira. I will celebrate his life. Okay, so obadde mu bintu bino mu mitinze mufuti mukoze mutya? Tubivuddemu byonna eyo bwe biggwa Katonda ayogera nange ng'akozesa ekigambo kya bunnabbi tulaba okwolesebwa ng'omwana yeebase ku kipipa mu wino. Omwana agamba nti bwe muba temusobola kunzijana okuntwalako kundiisa mmere nakundabira mundeke wano. Kwolesebwa so kwesimbe wakati katono tuwaye tukyagenda mu maaso ndi ne Pastor Dr. Joseph Serwada omusumba wa Victory Church mu Ndeeba mu Kampala. Katukomewo.